Ebikubindi ebikubi abakungubazi bagenze buswekera South Selo Hoima West State Division mu kibuga kya Hoima kuzika abadde Central District Hoima kaliri kirungi lyafidde mu Kabenje mu kire kya Kizona ku Lugulo ekibuga mu Kabenje kano yabadde muno omukumi Bosco team ne yafudde mubaze kubadde ku minister mizo government z'ebitondo Victoria Businje lusoke sente wakachika kabikulonda omulamu Simon yabakama omuwabuzi wa president wejjalo kuyobusoboze n'ebyemfuna Dwekirwa Bwogo n'abala banje sente w'ekibiina ekigatta abakozi gavumenti z'ebitundu Cosmas bya Ruhanga era nga sente bodde Masini yategeezanga ekitundu kyabwe wekiviridde omusajja engwanguli era abadde olwanirira abantu be abaire omutima gwa kabaleeza abantu abamu obuhawo tipo ne bayiruka kwesereka mu mabega ga RDC kwesereka mu mabega ga Kaawo kadira baira takutiinisirizibwa abaire ali musajja manzi ningoza kusaba kanso ya Hoima to be united. Azi abakozesa enguudo kuba begendereza abafuga ebidduka namugwe ne bamuleka bogedde ku kitabe ng'abadde omuntu mulamu ayagala abantu era nga lwanirira omuntu wa bulijjo. But every time we would have confidence Mukama agenda kwoleki amazima mugo yabulidde abakungubaze ngabba bwafudde ng'akyatunuka n'emisango gye bamugula ku Septemba omwaka oguwedde egy'okupangisa emyoyo Hoima eri University w'ekirya Ndongo. tubaire tulinzire ng'omusango guno gugenda kulwa just next month. God wanted to prove him innocent baitu tukisobokere. Muganda wa President Nzere Kaguta yasabye gavumenti ejje kubasatu emisango okuli Jackson Mulindambula ku Makeke ne Benson Chiche. Saba gavumenti ebaganyire tuleke kugwanda busa ebintu byensi accident sarobe planning. Amunanu tumusime muganda w'omugezi era nga yaradisiwe ekikube ategeeza nti akomye okufira muganda we wabula mukwano gw'enfaafe be batobye okuva mu buto. yarimira hansonga iyo kulwanira abantu kandi waitora minister mutusabire omwake abasoma bamataka tubakona tubagambira. Ate Lwaboga ategeeza ng'ekitundu ky'ebunyero bikize kivaamu abakulembeza bulungi nga n'olwekyo bafiiridde omukulembeze omulungi. Strong leadership that demonstrates the season. Bunyoro gave the NRA 760 rifles from Masindi. Ye Minister Mugasa ne Minisita bala bawanjagidde gavumenti ekazi y'oluguudo lw'e Kampala Hoima oba Rufose Katiro. Omu abakuvuga emmotoka enkooto okusanganibwa Kiwankula amaiso gakozeki n'abapundukire ati balinzula tunatenga kizibu ky'okutuzira chairman waitu. Mu kuzika kuno Minisita w'ensi Matiya Kaseja akikidde Pulezidenti mwasabidde bamulekwa obutagabanya bintu bya mugenzi. Mutunge mu sente abana bahererwe abafakati nabo batungeho mutagagana bintu kama nakakoze tutakakola kito niyo message president yabamire magambo. Obaka w'omuhikiro wa Bunyoro Andrew Kirungi byakutaaga busomeddwa Robert owagonze nga naye asabye gavumenti ekazi y'oluguudo lw'e Hoima Kampala. Oluguudo n'enguudo bbindi ebibandi lufunda kandi obwino bugendera mukanya muno ndio tuleterezibwa omuntu oyotondo kutuukawo. Sabbitu obelkabule sabi Disitikazi w'Obunyoro Sheikh Musa babanje yakulemedde mu kusabira omugenzi n'akubiriza abantu bulijjo beteegera okufa. You will never decide yourself. The decision will be coming from my glorious hands. And he decided to take our brother. Kujenezo mbadde omulamu gwa Kadere abawagizi ba NRM bataddeko bendera ey'ekibiina. Kadere anajjukira nnyo olw'okulwanyisa ababbi n'abanyezi b'ettaka. Oluva Kadere yaziikiddwa ku saa 12 nga yafidde ku myaka 47. Alese bamulekwa 14 ne bannamwandu. Ng'okuzika kugenda maaso poliisi ekutta abantu babiri lwakusala abakungubazi ensawo ne babanyaga esente n'amasimu nga batwalira ku poliisi e Hoima. Ambrose Nwagaba Katoto yakusakidde Gulem ku Lwabukedde TV.